nedda n'abantu abalala side eyo. So afande nga bw'olabamu guno omulimu okusinziira wano ndabye amaanyi mangi nnyo ge mutaddewo kuba ewasinze wabadde amaka amangi agasinga obungi. Ekyo kituufu. Osuubira omulimu guno naye n'eri babadde pulaani yaffe gye tulina tumaliriza no sima mpaka eri okusinziira nga bw'olaba leero mwakajjayo emirambo 4 ojjo mwajjayo 10 jo twajjayo 14 leero 4 eyo 18 zonna wagati. Olowooza omulimu tegukendedde mu omulimu tutandika butandisi tumanya nti tugenda kubeera wano kumala okusuka ne wiiki tujja kubeera wano tulaba nti tujjayo emirambo ekyaliwo wansi tetugenda kuvaawo wano paka tutuuse ku mulambo esembayo abantu bagamba nti kati bawedde buli omu afunye owuwe awo tujja yoka tukole ki tuveewo wano abali eri abakaaba nti tebannafuna bantu babeere bagumu oba omanyi tunaba kufuna omuntu wo oba tetunaba kutuusa ku muntu wo mubeere bakakamu temutya tumweralikira ati omulimu gugenda kukoma leero oba enkya nedda tuli wano paka nga tumanya nti paka ng'oli atugambye oba omuntu atugambye oba LC1 oba abantu ba wano batugamba nti kati tebakyaliyo ki muntu yena wansi awo yoke tukole ki tusituke ebyaffe tuddeyo mu barracks tutandika okukuma abantu. Afande ndabyeko ennyumba ezimenyeddwa obumenywa emmotoka bisobole okufuna we biyita abantu abo mugenda bakompensatinga oba mufunye mubateeka ojja kubuuza okubateeka waliwo tent Red Cross ne office ya Prime Minister yetaddewo wali ku Kiteezi Church of Uganda Primary School. Abantu abo bonna abakoseddwa naabo ngeri naabo gye bamenyedde ennyumba zaabwe naabo tetunaba kubatuukirira oba okutuuka mu kifo waliwo abantu nawo olaba eyo ng'eyo bale tubasabye mu buwombeefu bagende mu tenti nga banonya ogenda kubanga Red Cross office ya Prime Minister bagenda kubawa tenti emmere amazzi kaata fande tubadde twongerako ne kansala atwala ekitundu kino agambye nti ekintu ekyo nga bwe kyabunduse beeraliikirivu nti kyavuddeko paati endala yandiddamu neeyiika naye amayumba gano okusaba abantu mu buwombeefu bave mu mayumba obwedda kye muliko wano mwagala basooke baveemu bagende bafuna walala eri safe naye mu kiseera kino tente eri wali waggulu atalina wadda asooka adde mu tente kubanga buli kintu egenda kubeerayo mmere biki medical facilities obujjanjabi obukuumi kati tewali okutya. Waliwo essuubi lya kasasiro neno okuggibwawo mu kitundu kino bali nsaba obuze minisita wadde si minisita obuze aba KCCA kubanga it is their responsibility wadde bino biri wano mu Wakiso district naye it is their facility oba their property kati buuza KCCA. Wali alina ekibuuzo omulala? Eyo eringa temporary relocation okubeera mu kiseera oba omuntu afunyewo ogenda ajja kuva mu tenti oba alaba nti mbeera sinungi ayagala kuliira ebintu ate tosobola mu tenti ngawo onoonya ogenda. So byebyo ndowooza byebyo teri munnamawulire mulugunya mugende kale kati